Uganda y'enkya. Munsi buli omu alina ekirooto kuba kuwaguza kulafuubana n'okulemerako okutuuka ku buwanguzi. Ddala wamma ggwe luba lunaku mulindwa okyasobeddwa eka ne mu kibira nga weebuuza omuntu omutuufu anaakutuusa ku makula g'ebirooto byo oba okooye kuferebwa. Kankwanjulire aba Brand Pro Property Services Limited abeegulidde erinnya mu kutuukiriza ebirooto by'abantu ebyekuusa ku ttaka. Bagula wamu n'okutunda ettaka n'amayumba ku buli luguudo lwa Uganda wamu n'okwetooloola ensi yonna mu mawanga agatali gamu nga USA, India wamu ne Bungereza. Tulina estates eziwedde okuzimbibwa. Gano makula bukula weegulire ennyumba ey'ekirooto kyo olwaleero ku bbeeyi esoboka. Naawe anoonyeeza okupangisa tuzirina ng'ate tusobola n'okukulaakulanya ettaka, amayumba oba estates zo ne zeegombesa buli muntu. Oyagala saveya oba olina ekizibu kyonna nga kyekuusa ku ttaka, bitukwase ng'osirike. Tusangibwa ku MT House ku mwaliiro ogusooka Room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Osobola okutukubira oba okutuweereza obubaka ku WhatsApp namba zaffe noti 773 216 588 oba noti 703 824 noti 79 ne ku website www.brandpro.co.ug. ate mwe bankuba kyeyo ebyammwe byateredde anti osobola okugula poloti oba okufuna ennyumba n'okomawo nga buli kimu kiri malidaadi saana. Sematuka abafera olwaleero ng'okolagana ne Brand Pro Property Services Limited tutuukiriza birooto. Tubaniriza nnyo abakulu abali ku mukutu gwaffe ogwa Uganda y'enkya, Kefas Links ako n'Omunaala TV gyonna mikutu gya bannamawulire. Tuyisaako obubaka obutavvoola obutawemula naye bwe tukkiriza nti mu myaka eyo egijja bujja kukyusa Uganda ey'enkya era bugitereeze okusinziira abazzukulu n'abaana baffe we tusuubira we balina okubeera. Nze muzzukulu wa Gabunga Moses Wamala. 1993 ennaku z'omwezi zaali May. Of course ekibiina ky'amawanga amagatte kyavayo nekissaawo olunaku olw'okujagulizaako eddembe ly'abannamawulire mu nsi yonna. Era olunaku olwatandika okukuzibwa mu mawanga agatali gamu ogenda okukomekereza ne lusaasaanira ensi yonna. Wano mu ggwanga Uganda kinaffe ebibuuzo bingi bakigwanidde okulukuza oba nedda. Abakulu boolaba si bapya mu maaso go era n'amaloboozi tegagenda kubeera mapya. Mu ggwanga Uganda omulimu gw'amawulire kati gwafuukanga musango. Abagenda okugukola olumu afuluma asaba kimu, asaba Katonda leero akomewo nga mulamu ne famire ze oba famire zaabwe zisiba zibasabira. Abakulu abali mu bukulembeze oba mu governance bwe kiba nga kigambo ekituufu ekyokukozesa myaka giweredde ddala nga bo eddembe lineeno yadde akalembeekereza weekali okuba bannamawulire okubatulugunya okukwata abo abafulumizza baabakulu bye basuubira tebiwulikika bulungi mu matu gaabwe. Abamu bagenze ne mu nkomyo, abalala emigongo bagikubye, abalala amagulu tebakyatambula balema, abalala bafudde n'okufa. Abaffe mu ggwanga Uganda twogedde nnyo ekyogamba nti yes eddembe lino teririiwo n'okukola naye what can we do? What's the way forward? Mu program yali tugenda tunuulira namwa emigi gy'emite egijja kiki kye muyina okukola ku beeno abakulu ng'oggyeko bali abali mu bukulembeze n'abatandikawo emikutu gino egy'amawulire mainstream media. Ensimbi abamu bazirina naye tebaagala kuziwa baana bano despite the fact that abazadde batadde mu ssente empitirivu obuwanana n'okuweerera abaana. So tugenda kumentalinga mu kkuba eryettuufu nti mainstream kati basobola kuvaayo bagobe oba kaŋŋambe Andrew Kyamagero bamugjewo nti gowa intanyo gye otuulaawo. What do you have to do ng'osigaza passion ye y'amawulire? Okuva ku mukono guli ye mugano wa Kefas Mayumba, of course era nga ba communicators aluŋŋamya mikolo ate era agiteekateeka bulungi nnyo. Yangamba okuggyako egy'okwalula abalongo n'egy'okukaaba ku nnyimbe egyo tagikola yadde nga gyonna mikolo. Naye nga is an event oba MC host ate era ng'akubiriza ne program eza radio saako ne TV stations saako n'emirimu mirala gy'akola. Wakati ye Gerald Katumba naye munnamawulire munnaffe era munoonyereza ku nsonga ezitali zimu mu ggwanga Uganda okusinga ddala mu kisaawe eky'ebyobukulembeze.
Zakatandika Kefas Mayimba akulamuseeko ate tugende mu maaso bwe tutyo then ebigambo tujje tubyogere. Kefas obulamu bulungi ate era bulamu. Okay. Balamusizaako balabi baffe era abatulondola ku mikutu okuli Omunaala TV okuli Uganda y'enkya ne Kefas Link. Mwebale kubeerako. Weewaawo muganda ngina nsaba olamuse kuba tulaba Katumba Gerald tugende mu maaso. Neyanziza neyanzege mbalamusizaako bannayuganda yonna gye muli abatugoberera ku mikutu gyaffe Uganda ey'enkya abatugoberera ku Munaala TV ate n'omukutu ogwa muganda wange ogwa Kefas mwebale nnyo mwebalire ddala okugoberera ensonga zino. Nze muzzukulu wa Mugema Katumba Gerald nga muganda wange bw'abategeezezza ndi musajja munnamawulire omulimu gwe neenyumirizaamu ennyo era gwe njagala ennyo n'omutima gwange. Wela abakulu bamaze okulamusaako ensonga ze tugenda okusinga ddala okusaako essira ly'eddembe ly'abannamawulire bangi nnyo nga bwe nkutegeeza bazze basufuna okusoomoozebwa kungi ekireetedde n'abamu okusoomoza omuli okusasulwa ssente ntono abamu obutasasulwa abamu ne bayita ne mu kusoomoza okusingako awo ne bava mu mawulire newsrooms ne bavayo mu mainstream aba ne batandika okukola ebirala nga ffe nga nange kwontadde naffe ffenna ndowooza okubeera nga kati tugenda tujjayo ekigere the expertise bagijjayo basajja ne basigala nga bakola nsonga zaabwe zakutambuza mirimu gyabwe yedde ng'obwezi baba basigaddemu naye ng'eri amawulire ageeri waggulu baba bakendezezzaako oba obuvune baba bakendezezzaako. Kantandike wano muganda Gerald Katumba World Press Freedom Day mu Uganda kigwanidde okujaguza oba okucelebrating nga tukuza n'ebikujjuko. Nzijjukira gwali mwaka gwa 2010 mu kiseera ekyo nali nkyakolera ku radio y'obukatuliki radio Sapienza era nali nkuliriza programu omulongooti ya byabufuzi n'okusoma amawulire n'okuripootinga mu parliament. Nina omukolo ogumu gwe naliko gwali awo ku Hotel Africana. Yes, yali Hotel Africana. President Museveni yali omugenyi omukulu. Naye omukolo ogwo gwali nga gwekuusa nnyo mu byamawulire ne communication. Ayina statement gye yakola erina kye yandaga mu sekita yaffe y'amawulire mu Uganda. N'agamba nti bannamawulire mu Uganda yakyogera mu Lungereza, you contribute for education purpose, you contribute 10%. For education purpose? For education purpose. Oh, okay. N'atugamba for information, you contribute 5%. Hey. Okay. N'atugamba for entertainment, you contribute at least 30%. You are good in entertaining. So we entertain more. N'atugamba for telling lies, you contribute 80%. Bwe natuula wansi ne ntunuulira statements z'omukulu ne nteebereza emigo gye tuzze tuyitamu n'okutulugunyizibwa ku tuzze tuyitamu ne kwe tulimu mu kiseera ekyo ne ndaba nga gye tulaga ate wali ki wabi nnyo ne mmanya nti oke eyo ye sekita gye tukoleramu mu Uganda. Omukulembeze ye perspective gy'atulabiramu munnamawulire amulabira mu balimba abamulwanyisa ye yayogera ebituufu ffe twogera buki ffe twogera bulimba bwereere. Tetulina tetusomesa abantu tetubawa information entertainment tubawaako katono naye ffe tuliwo okwogera buki kwogera bulimba. Ne mmanya nti eno ye sekita ye perspective y'abakulembeze baffe kyekifaananyi mu bakola ki mu batulabira. Akati ekyo bwe muba nga muyina abakulembeze abalabira mu kifaananyi ekifaananako bwe kityo gw'osuubira ddi nti mugenda kubeera nti eddembe lyammwe ligenda kuweebwa ekitiibwa nti era nammwe muyina okuba nga mujaguza World Freedom Day nammwe mwebalira mu bannamawulire abalala mu nsi yonna. Era nze bwe nakiraba bwe ntyo nze nenzijjayo ekigere ne ŋŋamba nze kaakati kantambule nga profession yange bwegamba. Sigenda kutambula nga bano bwe baagala ntambule. Era olaba okuva emyaka egyo tufunye nnyo bannamawulire ababadde compromised nti kati amaloboozi g'abannamawulire asobola okwogera ku lw'abantu n'ayogera ekituufu ensonga ddala mu mazima gayo n'agiremerako baki batono. Abasinga obungi bagenze basirittuka mpola mpola balemerayo eri. Kati nze yavaayo ne ŋŋamba nedda
nze kakati kansigale kantandika okukola omulimu gwange professionally kye nasoma kye mba nkola era nzijukira emyaka egyo natandika okubeera kumbiranye nnyo ne security era byebiseera byebasinga okuntwala ng'ojjukira ebiseera ebyo CID yali ekola baali bakola nnyo waliyo omusajja baalinga bamuyita Mbonimpa oyo yantulugunya nnyo nga bw'oyogera Kayihura enkeera nga bakutwala nejjukira ebiseera nga bali mu kugoba abantu mu paaka bali mu kugoba abantu mu taxi bali mu kugoba abantu ku nguudo bakola batya tewali asobola kukola kikubyogerako nga n'abantu okubakyaza obukyaza bakube baje eddoboozi lyabwe buli munnamawulire akola ki akitya tasobola kyogerako nze omu ku bannamawulire Kayihura be yatwala be baatuyita eri emuyenga baali bagiyita we yali abeeraawo nze omu ku bannamawulire yatuukayo actually nzijukira twali basatu ne tugaana ssente ze yateeka ku mmeeza yabateerawo ssente ne tuzigaana twali abo twali basatu ne tuzigaana kuzibiikiriza ddoboozi eryali kubanga ebiseera ebyo Kayihura yali afuuse Kayihura kuzibiikiriza ddoboozi eryo eryali wamaanyi nnyo kati ng'olaba nti kasita obeera nga okkiriza otambulire mu gundi yaabwe you'll never be a journalist era bangi baasizinga okwera ba journalists bangi tubalaba abeera ku TV n'abeera ku radio n'ayogera they are just talkers boogezi naye nga si journalist waliwo enjawulo si buli muntu ayimirira mu maaso ga kamera n'omulaba nga aweereza nti aba munnamawulire si buli muntu atula emabega w'omuzinda ku radio n'ayogera nti aba munnamawulire waliwo nga oli yasobola okwogera ne wabawo ne munnamawulire gwe bayita munnamawulire so kati mu Uganda okutunuulira perspective nti tujaguze olunaku lw'abannamawulire tujaguze batono nnyo abalina okujaguza so si ffenna era nabalabye baatudde ne bakuŋŋaana ne balya ne bakola batya basambye emipiira bakoze batya naye nga mu bo bannamawulire batono sigamye nti tebaliimu naye nga batono abasigadde bakozi bukozi bakozi bukozi kubanga okubeera munnamawulire it is more of a job but it is a service oyina okutunuulira nti si mulimu bulimu gwengenda okujjamu obugagga naye obwamawulire service kwewaayo n'okola ki n'oweereza zo weetaaga okubeerawo kuba wakisoma nawe wateekamu oyina okufunamu akasente naawe okubeezaawo obulamu naye nga kyolina okukulembeza mu mayindi yo nti it is a service kati ffe twandibadde twabivaako dda tulina emirimu gyaffe emirala gye tukola naye osigala oli muki wonna wempita ngamba amwe journalist ne oli ne bwansanga mu nnimiro agamba are you a farmer no I'm a journalist that is my profession ne bwenvaano ne ngenda mu parliament nja kusigala nga ndi journalist munnamawulire ye profession yange gye nasoma so n'olwekyo so gwe okujaguza ebikujjuko tebitegeeza kyamaanyi gy'oli tekirina kye kitegeeza ekyamaanyi kye tulina okutunuulira what do you do for your country awe tujja otandikira mugana ekefas do we need to celebrate kigwanira okujaguza olunaku luno oba okulukuza n'ebikujjuko ne tubissaawo mu ggwanga okumakinga the world press freedom day mu Uganda olunaku luno olwanga 3 May tujjuukirira oba lwe twefumitiza ku ddembe ly'abannamawulire ekizibu ekibeerawo oba ensobi ebeerawo nti ennaku zino olusi tuzimisinterpretinga ennaku zino zaateekerwawo nti ku lunaku olwo bwe lutuuka tubaako bye tujjukira ne bye tulina okwefumiitirizaako wabula olw'okuba nti ekigambo okujjukira kifuuka ekikola ne kifuuka ekikujjuko nti abantu fo ky'okujjukira ate bakujjuka bukujjusi ekinyusi kyo oba n'omulamwa gwa olunaku gufiiraawo twetaagayo akaseera okubeerako awamu ne tusanyuka ne tunyumirwa that is part of life kituntundu ku bulamu bw'omuntu yenna naye ekinyusi weesanga kuba bagamba enjogera yaffe egamba nti ekiwomereze bwe kisukka osengejja nkenku kati mu kunyumirwa kuno okw'ebikujjuko twesanga omulamwa n'ekinyusi ky'olunaku tukivuddeko njaga kusooka okuyozaayoza bannamawulire bannange bonna olw'okutuuka ku lunaku luno era olw'okubeera nga batera olunaku luno wetwefumiitiriza ku ddembe ly'abannamawulire n'omulimu guno kubanga wakati nga tujjukira olunaku luno tulina okwefumiitiriza ku mulimu guno bye tuyitamu bye tuyiseemu ne bye tusuubira okuyitamu gye tulaga
kubanga olunaku luno lwateekebwa nga ensi ezimu okwawukanako ne Uganda baba bajjukira olunaku luno batwala akaseera ne bajjukira abantu abafiiridde ku mulimu gw'amawulire. Ffe tetunaba bafunayo bafiiridde ku mulimu lwawo tufunyeyo ate abatulugunyiziddwa n'abalina enkovu n'ebiwundu mu mulimu guno. So nze ndowooza nti twetaaga okusooka okujja ekinyusi ky'olunaku luno nga twefumiitiriza ku mulimu mwe tukolera, embeera mwe tukolera kye kisooka obukulu. Nti eriyo abaana abasoma amawulire, abasoma amawulire gono, eriyo abatalina gasoma naye nga beegomba bitukola okwagala bakulina. So tulina okuteekawo embeera eraga abajja n'abali mu kweteekateeka okuguyingira nti gye mujja bino mumanye nti gyebiri. So mu buufu mwe tukolera emirimu gino kyekikulu ennyo okusooka okutereeza working environment nga tujjukira olunaku luno. Twetaaga okusooka okutereeza n'okussaayo essira ku ngeri bannamawulire bwe bayisibwa, gye bakozesebwamu, olw'ensonga nti omulimu guno ogw'amawulire oguyingira ng'olina passion ekyagala, wabula bw'otuuka mu ndeeri otandika n'okuli abakola statements nze abaana bange ne malamulaba nga asoma amawulire ajja kungwako. Naye nga kiva ku ki? Gye bajja eno oba gye twajja eno bye baali basubirayo ne bebasangayo byawukana. Nti ebiseera ebisinga obungi embeera mwe tukolera mwaka ku mwaka byogerwako bwogerwa nti tukola remuneration oba embeera mwe bakolera emisaala n'ensako z'abakozi abakola mu mawulire zikyali za munyoto oba zikyali ntono nnyo zeetaaga okwongezebwa. Bwe tuba nga tuli bannamawulire tuli bakozi. Abakozi trade unions wano mu ggwanga lyaffe ziri compromised nazo. Actually ku olunaku luno lucoincidence nga n'olw'abakozi waba wakayita ndowooza olunaku lumu essaawa 24 ne lutuuka. Nabadde ku mikolo nadde nnondola emikolo gy'abakozi ekkololo ndaba akulira ebibiina by'abakozi ekibiina ekya Nutu. Buli lwajja ku muzindaalo ebbanga lino neri ennaku 364 abeera ayogera nga alaga nti nalwanirira abakozi. Naye bw'atuuka wali maaso g'omukulembeze w'eggwanga speech gy'ayogera ayogera awumbawumba agasewo mukama wange luli nakusaba tukole namwebaza n'okumwebaza. Naye kakati gwe nakuggyako omulimu kakati ekatalandikwasiza baka palamenti balwanirire embeera abakozi mwe bakolera, balwanirire eddembe ly'abakozi. Naye kakati oyo ayogedde ki? Obuvunaanyizibwa bwe buvunaanyizibwa ki? Anyway, wano trade unions zirabika okuba nga teziri active. Nti kibiina na kitiibwa actually tujja kwesanga erinnya ery'omukulembeze wa Notu nga lyongeddwako eddala nga bwalaba twabera ne ministry ya Works wano nga Honorable John Nasasira Works lifuuse erimu ku mannya ge nga kifuuse part of nga era nga bw'obuuza ni minister wa Works omanya nti John Nasasira. Kakati n'omukulembeze wa Notu ebbanga lyamazeeko era lyakyaliko ndowooza anaaviirako nga ne bw'omusanga wali olowooza yakyali naye nga ojja kumubuuza ebibala. Omanyi bw'obeera omukulembeze olina okuleka omukululo n'omukululo ogwo nga n'omulala asobola okugukolerera oba okugutambuliramu. Naye kakati mukadde waffe akulira ekitongole ekitwala abakozi ebibiina by'abakozi ayinza okuba talina byagenda tugamba ng'avuddeyo nti bannaaye bino byebimukwativument zange. So kinziza ku kiri nti working environment y'abannamawulire kikulu nnyo nti bwe tuba nga tutegese eggala. Nebaza abakulembeze ab'ekibiina ekitutwala ekyawujja for the first time bayinza okuba nabo bali eyo benyumiza bagamba yes twategese eggala kyadde kirungi era kyadde successful. Wabula nga tuvudde mu kusamba omupiira mu ggala eyo kiki message kye tugezaako okuweereza eri abayingira omulimu guno n'abagulimu? Obulamu bwabwe bukyuse, embeera mwe bawangale ne bakolera zikyuse zitya? Kubanga kino si kitekyawukana nnyo ne bwe baakuba bannamawulire nga bagenze ku kitebe kya human rights ne wayita ennaku mpawo zaaga ne tusambamu omupiira n'abannamagye ne biggwa ne bikomaawo. Abaana bakyalina enkovu twali tusuubira ne compensation nabo bagamba tebalina kye baafuna. Actually tufuna n'endowooza enkyamu kubo bambi tulowooza nti baalya baba balisa naye nga bambi tebalina kye baafuna. Naye ng'obukulembeze buno ekisanya kiyinza okuggwako nga tebalina kye bakoze kulwanirira mbeera z'abannamawulire na working environment mwe bakolera. So nze ndowooza nga tujjukira olunaku luno kyombuuzizza nti tusaanidde okulujjukira luteekeddwa okubeerawo naye tudde ku kinyusi. Tujjukira ki? Emyoyo gy'abantu abafiiridde mu mulimu guno, embeera z'abantu mwe bakolera abakola omulimu guno
tusobole okwagazisa n'abagasoma, tusobole okwagazisa n'abatuwulira n'abatulaba ne batwegomba nti gye bajja waliyo future. Nalabako abantu mu kiseera kya kalulu nga nfundikira ensonga ekyo balina engombe ez'enjawulo slogans. Olwo yalina for a better Uganda, building a new Uganda and securing our future. Our future, yeah. Omuntu bagamba nti am securing your future aba akutegeeza nti biyinza okuba ebiri present si birungi naye nkukakasa nkukakafu nti ebyo maaso bijja kuba better. Oli agamba nti building a better Uganda aba kakasa nti ebibadde bizimbibwa si bya mulembe naye kyengenda okuzimba kyekipya. Kyemazira ku statement emu gye nalabako nga oli agamba nti bw'obanga oyagala okukyusa ensi mu bwangu engeri ennyangu yokka ekyasigaddewo kwe kukozesa amawulire nti I still believe that if you aim to change the world, journalism is more immediate short-term weapon. Bw'obanga oyagala okukyusa ensi amawulire yengeri yokka gy'osobola okukyusaamu ensi mu kaseera akatono. Okay. Abatulaba ku mikutu gyaffe gyonna obudde buno tubuwadde nammwe abaana abali passionate okola amawulire. Nkimanyi bangi abeegomba Kefas Bayumba ng'asoma amawulire, waliwo abeegomba Gerald Katumba olw'okunoonyereza, nange eno yes Moses Wamala. Naye ekibuzo kikulu njala tugende cause tulina okwogera mazima, speaking truth to power, saako n'okuba torch mu arms esatu ezitwala government ne society yonna. We are the mirror of society. Naye soketo kubemu torch mukulu Katumba naffe nti every year we celebrate World Press Freedom Day oba tujjukirane ebintu ne tubijjukira. Naye nti okigamba mu discussions zembyamu n'abantu abalala tulwaniridde nnyo eddembe ly'abantu abalala eryabwe ne litera n'okutereera. Abasawo bwe bavayo ne beekalakaasa tubeera ku frontline stories ne tuzifulumya on a daily ne tubalwanirira ensako yaabwe ne bafuna ensimbi president na respondinga kwegamba we cause action and reaction. Abasomesa bwe bavaayo we cause action, we are the voice bannamawulire. Why have we failed to use that voice ffe nga bannamawulire? Kiki kye tutannakola? Why have we failed naffe okwadvocating okulira nga omukulembeze n'omwaka guggwako nga tena statement gyakoze kulaba nga eddembe platform environment ne welfare y'abamawulire mu Uganda etereera? Okumukusoomozebwa kwe tulina nti sekita y'amawulire yayingirwamu independence eyo ey'abannamawulire yakendeera nti okubeera independent okuba nti siga nti twetengeredde. So okwetengererwa okwo kwayingirirwa ate nga kiviira ddala waggulu bwe kiba nti emikutu gino gyonna egiriwo radio TV empapula z'amawulire ng'ezaali zeetengeredde zayingirirwa okwetengererwa okwo ne kusigala ku the smallest percentage kyava waggulu kati naffe ffennyini ng'abakozi bannamawulire ne kituyingiramu. Tujja kwesanga nti bannamawulire bangi olwaleero nga ebigambo byayogera si bye yali ayogera luli. Bw'oba munnamawulire ensi ekusuubiramu okuba nti ekigambo kyo kibeera okuva lw'otandisa omulimu gwo okutuuka lw'okoze eki lw'ogumaliriza, kubanga ffe tuba tusaavinga abantu bonna. Naye omwaka guno bw'obanga oyogera bw'oti ate omwaka oguddako n'oyogera kirala, ate omwaka oguddako n'oyogera kirala, kitegeeza okwetengererako kuki kutono. Waliwo influence ekutambuza, totambula lwa professional, totambula lwa magezi go, totambula ku lulwo, wabula waliwo influence ekutambuza ekutuma nti enkya yogera kino luli yogera kiri. Enkya kyazo ono toddamu ku kyazo oyo, kati kyazo oli. Amawulire kola bwe gati nga weekubidde eno bali tobakola ki bali tobaleeta. Kati obuzibu obwo butuleetedde n'okubanga tetusobola kwerwanirira, kubanga bw'otunulira nti ne ba stakeholders mu media mu Uganda nabo bennyini obwetengerevu obwabwe butono, tebasobola na kulwanirira bannamawulire bakozi babwe bakozesa. Kati babanga bakama bammwe nabo tebasobola balwanirira, nammwe amaanyi gaba matono nammwe kennyini okwerwanirira. Ekyokubiri nti olwaleero tutunuulidde
nti omulimu gw'amawulire oba profession eno ey'amawulire tugitunudde nga kaakati abagirimu bayina perspective za njawulo oba ebigendererwa bya njawulo. Nsobola okujja kuba kati twagenda ne tuggulawo nti buli muntu yenna asobola okufuuka munnamawulire bo bwe balowooza nti buli muntu atuule mabega w'omuzindalo n'aweereza programu munnamawulire buli muntu agendayo n'akola ka skiti aka comedy ka ddakiika 2 afuuka muki munnamawulire naye nga yasoma bya comedy oba yasoma birala. Kati bwe twaggulawo bwe tutyo obwamawulire profession mu Uganda employinga buli muntu yenna no matter what oba wasoma oba tewasoma kasita oba nti osobola okwogera ebigambo ebingi osobola okwekyanga wali n'osanyusa abalabi gwe nga bakuwa ki nga bakuwa programu kati naawe ofuuka munnamawulire. Kati ffenna batutwalira mu kiti ekyo. Kati wali wajja nga yabaze ayagala platform agenda mu byabufuzi naga bwe nfuna ka programu awo mpisaawo eddoboozi lyange kati eno profession yagikwesanga kadaala is not a profession mu mulimu guno naye yalina ekigendererwa ekikye. Kati mwe ba profession bwe muvaayo okujjayo eddoboozi mugambe bannaye twerwaneko kati ate oli ye yalina ekigendererwa kye tali ku bigendererwa byammwe bya kusaavinga ggwanga. Lwaki mutukuba emigo nga tuweereza abantu tunoonya amawulire kati ono olw'okuba ayagala akozesa gestinga kadaala yebyo tebimukola ki tebimukwatako. Kati tulina ebigendererwa bya njawulo mu mawulire mu Uganda tulina perspectives za njawulo mu mawulire mu Uganda okusinga luli bwe tubadde nti ffenna tutunuulidde omulimu guno nga tuguwa ekitiibwa kubanga emabega sekita ya media mu Uganda ebadde nga bw'olaba sekita ey'amateeka oba abalooya oba abasawo tomala gafubutukeri ne weeyita looya era olina emitendera mingi gy'oyitamu ne bamala n'okkuwa ebbaluwa osomye yesu omazeeko naye you're not a practicing lawyer tosobola kweyita a land friend you are not among the land friend ne koti tebakukkirizayo so you cannot masquerade mugundi ey'abalooya balina amateeka gaabwe that is what you call profession. Era oli bwayimirirawo nga lawyer ddala naawe omuntu nga yes is a lawyer ojja kyekanga ndoza yemu ku profession ezikyalina reputation endoza ennungi tosobola kwerimbika mu bw'amateeka toyina bwe weerimbikamu bw'obeerimbikamu so tunulya n'abasawo gundi y'abasawo tosobola kukeera ku makya n'ogamba nti kati ndi musawo kati nange ndi dokita nsobola okulongoosa nsobola okukola waliwo n'ebbaluwa waliwo n'akakiiko akasooka okukakasa nti kati okay onaasaanidde okyabulamu osomye naye ddayo okole ebbaluwa eno n'eno olyoka obeere ng'okolifayinga okukola mu ddwaliro oba eddwaliro B. So kati sekita ngize ezo naye amawulire erina kutambula bwetyo si kufubutuka bufubutuse erino jja n'oyingira nti ndi ku TV mpeereza ndi ku radio mpeereza ndi ku lupapula mpandiika walina okubaawo akasengejja kiki kyalese blockages oba leakages ezo nga bwe zitokulanga professions ziri endala zikyali professions naye ng'eno ewaffe ebituli bingi why ekisooka nti bw'otunuulira ezimu ku sectors abakulembeze abali mu buyinza ze batawa kitiibwa yeya media ate nga ye sector esinga obukulu mu nsi yonna because it is one of the arm of the government one of the organ of the government ng'oggyeko zino essatu media ebeera awo kubanga na zino professions endala ez'abalooya ez'abasawo ez'abaani zeetaaga media obeerawo nga looya yasoma ebitabo kusinga naye nga akwegayirira bwegayiriza okumuggyako ka interview akwegayira n'akuyita nkyazaako naye nga gwa mukyaza ne diploma togikola ki nga togirina kitegeeza akurespectinga mugundiyo however much nti ye yakola ki yasoma eno sector agirespectinga nnyo era bw'oba omukyaza takubuuza wasoma kwenkana ki takikubuuza. So olw'okubeera nti abakulembeze eno sekita tebagirabanga ekyamaanyi ng'ekyomugaso y'ensonga lwaki terina kulambikibwa nti olaba n'obukulembeze bwe bateekawo obukulembera bannamawulire nabo bubeera influenced. Nze kyeva olaba nze njogera amazima sibeerangako muwuja yannema nagamba nze kanneefuge nzekka sisobola kubeera mu kintu ekitalina vision ekitalina we kitambulira
kuvayo buvi kugamba lwaki mwatukubye emiggo lwaki police yatukubye emiggo lwevayo ne boogera nekikomaawo. So what else would you do? Nga temutaddeewo nnambika y'omulimu guno ogw'amawulire, temutaddeewo kulaba nga abaana bano abato abeegomba amawulire balambikiddwa batya bajje nga bali profession. Sekita ebeeremu abantu abali profession bokka. Waakiri kwegamba ng'olaba nti tewaliiwo bukulembeze, tewaliiwo kulambika, tewaliiwo awa sekita kitiibwa, tewaliiwo agitunuulidde nga profession ey'amaanyi nyewaniridde eggwanga. Kati neggulwawo buli muntu n'atandika okuyingira. Bwe kiba nga tuli mu ggwanga nga muganda wange wamala bookera ku makya n'okwatayo akasenteko n'ogamba nafunyeyo ddiiru yange nenkubayo miliyoni zange 5 njala kutandika mu kutugwa radio. Ogenda bugenzi wali ne bakuwa license n'etandika abamu ate kasitobera ng'okkanya n'abali mu kulembeze kasitoba ng'okkanya nabo kasi ogenda bapasita bagulawo TV stations, radio stations buli lunaku. Yes, ba contributing towards the development of the country. Naye wabeerewo akasengejja ogulawo mu kutu ogwo ogenda ku employing abaana olina ssente, olina obusobozi obubasasula, olina obusobozi obugenda okumaintaininga abaana abo. Muganda nga wetugenda okujja kakwemiza mu kateno muganda kefas njaga tumalize kiri the role either the employers have played oba naffe ba practitioners who've played okulaba nga eddembe ly'abannamawulire ddala kituufu teri baawo mu ggwanga Uganda fully cause ekya government naye tujja funa obudde bwayo tuginenye tukole tutya naye naffe practitioninga oba biteekesa mu nkola bakama baffe njaga omuntu oli atulaba amanye the role they have played okulaba nga kuba omusawo okujja ku ayogerere the rights ebyokubeera nga asasulwa ayongeza omusaala buli mwaka by the way beekalakasa kuva 2011 like bwetwayo ebyawo kutuwak and what ne bajjanga 7 simi bongezebwa bannasayansi nabavayo nabo ne bongezebwa kati bikaseera scientists balina ofuna omusaala bakamaffe nabo bagwanda okunyaba naffe tulina okwenyinyiza nti kuba tulwaniridde abalala naye ffe newaffe tukyakaaba. Tukoze kinene nnyo okuyimirizaawo gavumenti. Yes. Abatwali tusoma abatugaa gavumenti ekolebwa ebikono oba amasiga 3. So bwengamba gavumenti njogera ku judiciary. Yes. Njogera ku legislature. Njogera ne kuki executive ya. Kyova olaba tuyitibwa fourth estate. So ebiyimirizaawo eno gavumenti ekolewa ebikono 3 yeno yeffe tosobola kumanya nti mu kitongole kiramuzi mulimu kawuukumi oba emisango begitambula oba guno musawo bagusaze bati oba guno bakoze bati ng'amawulire tegakutegeezezza. Tosobola kumanya byafudde mu cabinet nga yatudde n'ebyayisiddwa resolutions n'ebyasembeddwa ng'amawulire tegakutegeezezza. Ate era tosobola kumanya bifa mu ludda luno olwa parliament engeri parliament gyeyisaamu amateeka engeri ababaka gye bakubaganyamu emirowoozo ne mubaka wo tateesa oba ateesa nga mawulire sigakutegeezezza. Kitegeeza tukola kinene nnyo okuyimirizaawo kye bayita gavumenti ekolebwa amasiga 3. Wabula ffe tusinga okuyisibwamu amaaso. Lwaki? Nti bw'oggyeeyo ensonga ya bannamateeka nti bwetwogerera ye sekita ekya essibwamu ekitiibwa oba ekyesobodde okweregulatinga n'okuba nga tumala gabayisensera. Muganda wange Katumba yabadde agamba nti guyingiriddwa ekigambo kinjaga okukozesa tusenseddwa. Okay. Nti buli muntu so guyingiriddwa it's understatement. Tusenseddwa. Okay. Olw'ensonga nze ndowooza obuvunaanyizibwa oteekeddwa okukolebwa ebitongole nga bw'olaba UCC Uganda Media Council. Yes. Yiino tuwa olukusa okuba nga tuli active. Nga bwala nti bw'omala okusoma amateeka tekikufuna munnamateeka okujjako ng'ofunye certificate okubeera ng'otandise okubeera ng'okola amateeka n'oba ng'omaliriza n'ebbanga lye bakuwa okukakasibwa ng'ofuuka munnamateeka. Kati ffe tulina abantu babiri, tulina bannamawulire n'abamawulire. Omanyi nti ku kakiiko ka LC wano etwala ekitundu kino kuliko w'amawulire naye tekimufuula munnamawulire. Yeah, that's true. That's true. Abamawulire bangi ku kakiiko k'ekyalo ku sente ku LC kuliko w'amawulire. Yes sir. Naye tekimufuula munnamawulire. Era ne bajja ku TV tasobola mulimu gw'abannamawulire. Naye kati ffe obuzibu bwe tulina tusenseddwa abamawulire.
That's a good statement. Oh my God. Bannamawulire tusenseddwa ab'amawulire. Oh my. Kati kyekizibu naye nga abalina okuregulatinga basirise. Yeah. Era enafuyiza omulimu gwaffe guno omulungi ennyo ogwegombebwa bye bitongole nga media council enokuolukusa abantu buli omu okubeera nga akakasibwa okubanga akola emirimu gino ne UCC. Kyabatula kakiiko ka media council bamanyi. Babakyusa naye ate abatuulako be bana n'okutunoonya kubanga nze professional eno gibanga ngikola alina okumpa olukusa n'okunnondola engeri gye nkolamu ebintu yeye okumanya nti byenkola bye biri bituufu ne mulabako ng'azzeeko ku mulimu workplace yange oba ku station oba n'atuuza bakama bane n'agamba nti omuntu wammwe oyo etumutegeera ne UCC naye UCC mulimu gwesinga okukola kwe kujja ku mpewo ng'oyogedde ebisasanyusa ki government ogwo mulimu ekola bulungi nnyo UCC omulimu gweyinza okukola kwe kwogera ebisobola okuzibula abantu amaaso yes n'okubaggula amatu ne badde tebawulira n'obiyingiza mu matu gaabwe n'ozibukula envumba ezibadde matu g'abantu n'obaako byoyingiza mu matu gaabwe kubanga we are voice to the voiceless tuli ddoboozi era batalina ddoboozi bafuna obwogerero nga ffe twogedde ne batasobola kwogera era bafuna okutegeera n'okuwulira nga tulina bye twogere ne biyingira mu matu gaabwe kakati UCC kyesobola okukola kwe kubeera nga eyambako okuluŋŋamya engeri gye tuweerezaamu emirimu gino nga terina kyekubiira naye nga muganda we yagambye nti ne bakama baffe bambi beesanga bayi compromised olw'okuba yeetaaga okusigala nga ali ku mpewo yeesanga nga ayina bakamishona obwa bamu balina okuba nga boogera olulimi olulala n'aba nga amukwata amuwembejja n'asobola okusigala nga aweereza kasita aba nga n'asobola okuzinira ku ntoli zaabwe ne twesanga nga tetukyasobola kwetengerera kuwaayo mawulire na bubaka obutuufu abantu bwe balina okufuna so si bwe baagala okufuna kuba kintu kyanjawulo gwe okubanga oyagala njogere bye yagala okuwulira so nga ate nze nina kwogera by'olina okufuna kubanga ensonga zino essatu tulina okuba informative tulina okuba educative and entertaining kakati gwe olw'okuba oyagala njogere bye yagala okuwulira gweoyagala kaliko kaka entertaining ebyo tubisobola bulungi era abangi babikola naye nina okuba nga informative nga nkubuulira ekintu ekituufu nti bannamawulire abattibwa mu biseera ebyakalulu awo mu Novemba abantu abeekalakaasa abattibwa mu biseera ebyakalulu awo mu Novemba basukka 50 okusinga ku poliisi bekola ki ekyo kyoteekeddwa okufuna si kiri kyoyagala okumanya kubanga bonna kugamba kyoyagala okumanya bwe bagamba 5 owuwo ow'ataano mu mbayiza okuba tebamubaliramu kiba kikufiiriza genolooza nti omuntu yafa kibwatukiro oba yafa pressure naye nga y'omu ku baafuna straight bullet nekola ki nemukwata oba wabi nakola ki naafa so nze ndowooza kiddayo ku bibiina ebirina okuluŋŋamya omulimu guno nabyo birabikanga bimukubya byayi ate bikola emirimu mu ngeri eya kyekubiira ne babanga walirizibwa okuzinira ku ntoli zaabwe kubanga oyagala okusigala ku mpewo ng'oweereza awo wakyali obuzibu mpozi muganda wange okwongerezaako katono nnyo ku muganda wange kayogedde ako ku bibiina ebyo nti ojja kwesanga nti ekizibu kati ekiriwo Uganda eno we tutuuse olwaleero Uganda etambulira ku kasimu Uganda etambulira ku kasimu nti buli kimu kyonna ekigenda okukolebwa buli kimu kyonna ekikolebwa simanyi oba ka Nokia oba kasimu ki oba ka Samsung oba ki naye nga kasimu akasimu kamala kkubo kuno omusango tungusale ntya ogwo gusale bwe gutyo kale emukomawo ogwo ne gusalibwa bwe gutyo buli kimu kyonna ekigenda okusalibwawo kabeera kasimu kalina gye kava kati nabino ebiina media council UCC n'abalala ne media center yennyini nabyo basaasire nabo kati batambulira ku kasimu tebeetengeredde ng'omuntu bwe yeetengeredde akasimu kaba kagambye nti Katumba Gerald yagenda okukola akole programu eyo ne bwemba nakoma mu pittu ng'akasimu kagambye bangi ab'amawulire ondeetedde ekigambo ekirungi enjawulo wakati wa bannamawulire n'ab'amawulire thank you so much
bangi ab'amawulire bali ku mpewo bakola ku mpewo naye nga bakolera ku busimu. They are not fit to be there. Tebateekeddwa. Abali qualified bali bweru, bali mu kibuga, bali mu kulenga ngatto, beba abatembeyi be bagobye naye nga muzadde we yamusomesa n'agenda e Makerere n'asoma mass communication n'amumaliriza. Najja n'atambula n'anoonya emirimu ne gikola ki ne gibula kuba talina amukubira kaki akuba ki kasimu. Bali ku mpewo wali naye nga baziriko lwa kasimu. Kati bwe kibeera bwe tuba nga tutuuse mu mbeera efaananako bwetyo kitegeeza na bano ba UCC emanyi kimu kumukubira kasimu oyo omusajja oyo omujje kuki ku mpewo. Era ne UCC nayo ekuba bukubi kasimu. I have experienced such scenarios for so many times. Nentuuka n'okukola program nga mpambye ebisumuluzo ne neggalira mu studio okugikola okugimalako nsobola okugigusa. N'ogende wa mukamawo n'akugamba amasimu gakoze eki gampitiriddeko ne mugamba nkoze show eri recorded bulungi, amateeka gamanyiddwa era nange ngamanyi agafuga profession yange. Bwe mba nnina byenjogedde ebitatambula na mateeka bamanyi bulungi procedures gye bayitamu, bansamoninge bantwale nze nange nkwata evidence yange njibawe mbagambe bye nayogedde bibino lwaki era nabyogedde. Banzigireyo kawayiro nange nzijeyo kawayiro kuki ku kawayiro mpaka lutunatuuka kukkanya either nga gunsinze oba nga nejerezeddwa. Naye bino ebyokugamba kukuba kasimu eyo programu teddako. Lwaki tebawadde ensonga mukama ono omubuuza lwaki mani gye bagambye ekyo nga nze tebalina kye baŋŋambye naye baŋŋambye tetuddamu kukola programu empozi nga twagala tuggalawo. So kati ndowooza olaba mukama ono atuuka okugamba omusajja ŋŋambye naye ali ku pressure. Kati owa UCC obeera otya ku pressure? Ono eyandibadde ku pressure. So ani amuteeka ku pressure? Kuba ye ya regulating yasalawo nti akasimu ne bekaba kavudde eri wala ne kakubwa ewa manager wange tekavudde mu UCC. UCC so gamba kabe minister nga yakubidde eyo program gireke egende maaso. Ffe tetulina buzibu, wanabaawo obuzibu we shall answer. Ekyo tekiriiwo. So bwe tubanga tutambulira mugundi mu system ya kasimu katukomewo mu kitundu ekiddako katusoka tumulemu katono ate tujje tufunye n'omulamwa ogwa journalism under digital siege ogw'omwaka guno the World Press Freedom Day theme. Tulabe digitalization oba okujja kwa teknologiya kuleesa ebirungi n'ebibi bingi era ndooza mwaka gwa 1900 eyo emabega eyo ebintu bino ndooza tutayitosobola tulano bwe tuti ne bigenda live ku mikutu oba ku digital. Naye kakati twagala tulabe how digital eno oba the digitalization bwe affectinzemu ate omulimu guno ogw'amawulire n'ebirungi byagwo mu maaso awo tujja osinza nawe bosobola okukozesa digital nga munnamawulire ate nga osigadde oli munnamawulire so si ow'amawulire. Kati umulemu katono tukomewo. Munsi buli omu alina ekirooto kuba kuwaguza kulafuubana n'okulemerako okutuuka ku buwanguzi. Ddala wamma ggwe luba lunaku mulindwa okyasobeddwa eka ne mu kibira nga weebuuza omuntu omutuufu anaakutuusa ku makula g'ebirooto byo oba okooye kuferebwa. Kankwanjulire aba Brand Pro Property Services Limited abeegulidde erinnya mu kutuukiriza ebirooto by'abantu ebyekuusa ku ttaka. Bagula wamu n'okutunda ettaka n'amayumba ku buli luguudo lwa Uganda wamu n'okwetooloola ensi yonna mu mawanga agatali gamu nga USA, India wamu ne Bungereza. Tulina estates eziwedde okuzimbibwa. Gano makula bukula weegulire ennyumba ey'ekirooto kyo olwaleero ku bbeeyi esoboka. Naawe anoonyeeza okupangisa tuzirina ng'ate tusobola n'okukulaakulanya ettaka, amayumba oba estates zo ne zeegombesa buli muntu. Oyagala saveya oba olina ekizibu kyonna nga kyekuusa ku ttaka bitukwase g'osirike. Tusangibwa ku MT House ku maliro ogusooka Room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Osobola okutukubira oba okutuweereza obubaka ku WhatsApp namba zaffe noti 773 265 58 oba noti 703 824
noti 79 ne ku website www.brandpro.co.ug. ate mwe bankuba kyeyo ebyammwe byateredde anti osobola okugula poloti oba okufuna ennyumba n'okomawo nga buli kimu kiri malidaadi saana. Sematuka abafera olwaleero ng'okolagana ne Brand Pro Property Services Limited tutuukiriza birooto. Uganda y'enkya.